Amawulire ku 96.3 BT gakusomerwa Joan Navubya. Oweewaawo nkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo n'okwekomera ku mukutu mu gisaawa eno nze Joan Navubya. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulambuzi n'ebyobugagga eby'ensibo ekwasiza Obwakabaka bwa Buganda ennyumba bujja bukola gy'eddaabiriza era n'eyoyota Amasiro ga Bassekabaka ba Buganda e Kasubi. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Mugara Bahinduka yakwasiza Kamalabyonna w'Obwakabaka bwa Buganda ennyumba eno amakula n'amukwasirizaako n'ebyuma ebizikiriza omuliro. Mula wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kukwasibwa ennyumba eno asemye gavumenti n'ekitongole kya UNESCO olw'okukwatizako Obwakabaka mu kuddaabiriza ekifo kino n'okulaba nga Amasiro gano gadda mu kitiibwa kyago ekyedda. Njagala okwebaza gavumenti eya wakati kubanga okuzzaawo bujja bukula omulimu we bagukoze kumpi gwonna naye nga bakolagana naffe. Era ennyumba eno ezziddwawo mu kikula kyayo nga bwe yali ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye. Weewaawo ebintu ng'essubi twaladdeko eppya naye ebizizi ebimu bina ebyaliwo ku Muteesa omubereberye era bikyaliwo, n'empagi ezimu ezaaliwo ku Muteesa zikyaliwo. Poliisi etandise okunoonyereza ku nfa y'omwami Majedo Mugweri ow'emyaka 38 omulambo gwasangiddwa mu nju ya muganzi we Hadija Nayigaga ku kyalo Nakyaka e Butande mu Kamuli nga guzuuliddwa balirwana abawulidde ekivundo okuva mu muzigo okumenya ku mulambo kwe baakobya amaaso. Omulambo gwasangiddwako enkwagulo mu Bulaga ekiraga nti yandiba yatugebwa. Michael Kasaada ssekamwa wa poliisi ya Busoga North agambye embwa zaabwe entendeke zaaboolekeza mu nju ya mulirwana. Bakiro ono yabinnyise mu nsuwa era poliisi emuwenja buseenene. Abasomesa b'essomero ly'amagye ababiri erya Nakasongola Army SS okuli Koporo Jackson Bitalyebwa ne Private Enoth Tindemwebwa basindikiddwa kolimanda ku misango gy'okukuba omuyizi katono bamutte. Bano bavunaanibwa kkooti ekwasisa empisa mu nkambi y'amagye. Bano bakuba omuyizi owa siniya esooka Andrew Kasiita ne bamuleka nga takyamanyi bifa ku nsi era n'aweebwa ekitanda mu ddwaliro ly'amagye Bombo nga bamulanga kubba bitabo ku ssomero bw'empapula guza abasiika ebyokulya ku kyalo mwe basiba chapati ne paani. Omuyizi ye bye yeegaana nti baamukonjera. Kati gavumenti esabye abasawo abasiza wansi ebikola badde ku mirimu enteeseganya ku nsonga ezibanyega ezibawaliriza okwedemba bwe zigenda mu maaso. Minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Mulule Mukasa ayogedde. Abalwadde bava wansi eri ng'obulwadde bwabwe bwetaaga ate obujjanjabo obusingako tubatwala mu district farm. Naye ng'abantu banoona beetaaga abantu abakugu babeereyo okwekugunga n'okugaana okukola mu nsonga eno. Ffe nga gavumenti tuli bantu era tusaba bannange abasawo baffe abalungi era abatukolako mwekube mu kifuba muddeyo ku mirimu muweereze naye nga bwe twogera ku nsonga eziruwa zino ezibakwatako. Naffe tulina amatu tuwulira, tulina amaaso tulaba, tuli mu ggwanga lino ebiri. Abatuuze b'e Kasanyi ku mbalama z'ennyanja George Kasese abakosebwa amataba baganya okusenguka okudda mu bifo ebirala. Amataba gazenga kabatakabano ku myalo egyetoolodde ennyanja eno ng'amaka 40 n'omusobyo abaamu basigaza we beegekaluba nga bano newankubadde tebalina we baganzika biwanga bakyalemedde mu kifo kino. Abakulembeze baabwe batandise okubasaggulira eri abakulembeze abaawaggulu okulaba nti baggibwawo batwalibwe mu nkambi z'ababondabonda kuba abamu ku bo bagamba tebalina waakodda. Bwe gabadde agisaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT gakutusiddwako DFCU Bank.